Okay, saganyo kwogera nga ndi mumbeera bweti. I'm so sorry nga sinayogera. I'm so sorry. Okay guys, mwina yako bakwano bamweyo naye nga mukwano gwakumanyira. Akumanyira nnyo nze ninayo mukwano gwange. Banga ddene. Naye mmanyize si buli mukwano gwange nti muchawa nino mukwano gwange olumugwe distancinga. Nimulabula nenga etwesanga twebuzaako nenga bomanyi stantalo kanne mukwano gwange buli lwembeera mu bantu oba buli lwansanga ewantu alina okulagayo abantu ekikyamu kyendi atera okubalaga nnyo nti namete wasoma era bwembeera naye tusobola okwogera oluganda ne tufiirawo ne tulwogera nnyo bwe tutuuka mu bantu afuba nnyo okwogera oluzungu so that muddamu ekyembogo kyonna aseke akikola nnyagiza kikoledde ebbanga ddene but it's okay. Okay, kati Joe namusanze ku mukolo gye nabagambye nti nayambadde bubi nga simanyi bannange ze cukulu egundi emulade simanyi ene we nakulira mu basiraamu naye nga simanyi kubanga ffe waffe sifunangayo muntu ava makkabi kisombadde sinabadde simanyi ate babreni kutuza kushukuru onajide mbitete irenge sitegedde sewali smart bwamu no kwebikirira hajat sawa like sitegedde banne bikirire kana nenda mukwazi sikola wallahi umenye wali ngabye omukolo gweguti oli mubi shukulu sikimanyi nanga ate sinestakibuuza bannange nze bannaendeka n'okuntu nengezaako kugamba so sorry be nagendedde ku mukolo ne bagamba it's okay Mary it's okay kali nshini shoyi musinamu tabadde tomanyi nampuliza bubi nagamba ye no yambala bwotyo nampuliza mune mukono amabayirizo bubi kati no munango ramaze nabadde nyambadde bulungi nga ntaddeko ne kofiira yange mukwano gwange nakwata enkofiira na jeans jako nankwata enviri zange nazikola bati mu bantu ab'ekitalo abali awo nenswala nempulira bubi nembeera imbalance oba kita embarrassed nempulira bubi nnyo nayogera ebintu byonna bennanga biyinzala wanenge ebbanga lyonna zakikola watu nekintu kyeyakola kaawulu nange twagenda yagamba ayagala genda ku Hollywood Smile eyo nimutwalayo bwe twatuuka n'abuuza babbosi bange nagaye bannanga olumukolagana naye mwogera naye mu lulimi ki nga teyasoma lwakuba abazungu bategeera nyero yavaawo nagamba is that your friend but nga kiryokera we namala nakubira shibakalungi nga how are you munaye ne mukubira ne mugamba sex omuntu wakola ekintu bwati ne bwati kibabwe kitine bwe kiti lwaki kiba naga yirwaki nazambi yanziramu pene kibide tubivaako kati Joe twinanje twabadde nawe nsajja kazini empuliranga nswadde nnyo nagamba yefigayo wakolera wasajjale mu bantu ngabo meka sikolanga ko sajjale daki bagamba ayogera nnyo ebintu ebinzikakkanya guys mwe naye ku bantu bwe bati nga buli kaseera olulala yansanga mu Lexus taina chakkiriza mu nsinti sobola kikola era abalaba nga si kyange ne bwe mugamba nti sawa yanga gamba abawakana muntu siye but byakoze nnyo nade sibitutenga bikulu nabadde nzirayo mu motoka ne muwala wa Tucha Safaris ne Ajat nibangamba naye omukyalo ne wati ye nimugala ida bibadde bibi nnyo ti ye anti akuswaziza nnyo ne mugamba okay ne mugana naye simuli nakaba omukyalo omwana wa Tucha Safaris nagamba tukoze bwati ne mugamba simuli mugwaffe okusasula omuntu yenna kati oyo already mukama yamunsasulira dda yali wakabi yali TV presenter nga yabateeka yensi yonna ekungana ne muwulirize kita kyasoboka kati yagendako ebweru yakomyewo naye neera aliki yasimbyewo okko naye neera teyayitamu so kati mukama kyali nnyo na simu egudde kyali nnomye nnyo okubanga ali successful ate nga mpisa ati naye si mulimu gwaffe sasula abantu abatukola bwe batyo nenda banga ajja takitegedde nga tokitegedde but wekiri it is what it is but guys abakwano b'abantu abali ngoyisamu munna amaaso gwe ekibi kyonna okimugambira mu bantu abangi mu bangi bawuza gwe onyonnyola abantu ebifa kuba it's not good keka close call naku guys bye bye guys sikirungi kuyisaamu muntu maaso ate teri muntu musiru buli kyokola abakiraba kirumanyirwa ko ebintu ebimu era nkidda musisi mulimu gaffe osasula abantu bonna kubanga omuntu waba yakuwolako ne kasente nga tokazanga nenga still buli kaseera oba olina omulabisa bikyo olina omulabisa bwoti olina omulaga teyasoma olina omwogerera kino olina omulaga n'afiiringa bubi kyokka guess what nga gwasigala akuwa respect kuba ye yakulaba oli wakabi era asigala akulaba oli wakabi naye gwe omulaga nti ate kitegeera si kirungi but it's okay bwekibanga tekikumakinga happy but nawulidde bubi kubanga abadde abantu babadde bangi ate abinkolera mu bantu bangi aludde abikola guys sikirungi kuyisaamu muntu maaso ate teri muntu musiru buli kyokola abakiraba kirumanyirwa ko ebintu ebimu era nkidda musisi mulimu gaffe osasula abantu bonna kubanga omuntu waba yakuwolako ne kasente nga tokazanga nenga still buli kaseera oba olina omulabisa bikyo olina omulabisa bwoti olina omulaga teyasoma olina omwogerera kino olina omulaga n'afiiringa bubi kyokka guess what nga gwasigala akuwa respect kuba ye yakulaba oli wakabi era asigala akulaba oli wakabi naye gwe omulaga nti ate kitegeera si kirungi but it's okay
bwekibanga tekikumakinga happy but nawulidde bubi kubanga abaddewo abantu babadde bangi ate abinkolera mu bantu bangi aludde abikola